الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matendo tumusaba Allah sokusasira n'emirembe eri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Allah bwe yatuma gye tuli nga kyakusaasirwa eri ebitonde byonna. Bakubiriza okugoberera w'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu ebyo byonna bye yatulagira okukola bye yatusomesa kubanga mwe muli okwesiima. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Mubanga ddala mwagala Allah mugoberere nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yuhibbukum Allah, nammwe Allah ajja kubaagala. Wa yaghfir lakum dhunubakum, ate era Allah abasonyiwe amazambi gammwe. Mu bimu ebituyingiza mu kwagalibwa kwa Allah ittiba'u rasul, okugoberera nabbi, enjigiriza ye, sunna ze n'oziteeka mu nkola. Bwe kuba kuwasa n'owasanga nabbi we yawasa, bwe kuba kutalaka n'otalakanga nabbi bwe yayigiriza. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yawasa abakyala ate era n'atalaka ku bakyala. Kitegeeza ekyo Allah yakiteekawo atuyigirize. Owasa otya, otalaka otya, ova otya mu bufumbo. Omusomo gwaffe gwe tutambulirako ahkaamul khulu'u, amateeka agafuga okweyambulwa omwami, wansi w'omutwe ogugamba obwetaavu bw'omuntu eri shariya ey'obusiraamu. Obwetaavu bwaffe eri shariya ey'obusiraamu tuli beetaavu gyeri fi kulli ahwalin, mu buli mbeera zonna, mu ssanyu, mu nnaku, mu kuwasa, mu kufiirwa, mu kweyambulula abaami, okutalaka abakyala, mu buli mbeera zonna, hatta fi lbay'i washira, ne mu kutunda ne mu kugula. Kitegeeza nti annaasu bihaja ila shari'ati al-islamiyya, abantu balina obwetaavu bunene eri amateeka ag'obusiraamu. Allah ge yatussiza ku nsi kuno ng'atuma ababaka n'asembayo ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam liyubayyina shari'atihi, annyonnyole ennamula ze nga Allah bw'atwagala tutambule mu nsi. Muzimu endagaano ennywevu Allah ze yanywereza ddala y'endagaano y'obufumbo. Olwaleero abantu kye batwala ng'ekyokuzannya, ekyokuzannyisa. Olwaleero omuntu awasa omukyala n'ayingira naye mu kisenge, ne beeyambula, oli n'avaayo ng'akubye munne amasasi. Ekyewuunyisa olwaleero mu mpasa etategeerekeka, oli n'afumbira omwana wa munne, n'awasa omwana wa munne nga tebamaze na wiiki wadde omwezi,
ono natta munne. Abamu bwe balaba oluvannyuma lw'omwezi akwata ejjambiya n'emiggo n'agenda ku buko okusaba ebirabo bye yatwala. Kati endagaano eno ey'obufumbo ndagaano nywevu eriko amateeka agagifuga. Omulundi gwe twasembayo okubeera wano twali tunnyonnyola ensonga omukyala kwasinziira yeyambulula ebba. Sookera ddala ensonga y'okweyambulula omwami nsonga ya busiraamu etateekeddwa kuzannyirwamu. Ng'olwaleero abakyala bwe bakikozesa bakifuula ttena, bakizannyisa buzannyisa. Oli abeera awo n'akwata essimu ye n'asindika amahale ku ssimu y'omwami n'amugamba nkweyambuludde. Abamu okunoba bw'anoba n'anyiiga n'asiba emigugu n'adda ewaabwe n'asuubira nti obufumbo abukoze ki? Abuvuddemu. Abamu owulira buwulizi nti yafumbirwa egindi. Omukyala yenna takkirizibwa kuva mu maka ga bba nga yamuwoowa mu mpowo ey'obusiraamu n'avaamu nga tamweyambuludde mu mateeka. Era senga omukyala afumbirwa omwami nga bbaawe tamutadde mu mateeka ag'obusiraamu, fahiya zaniya, omukyala oyo abalibwa nti mwenzi. Era kiba kimukakatako shariya emukakasaako adde eri bba eyasooka. Bo owookubiri bali mu bwenzi. Obusiraamu tebukkiriza mukyala kwefumbiza walala ng'obufumbo obusooka tannasumulula kifundiko ekyo. Era gwamuwasiza owookubiri senga oba okitegedde nti omukyala ono yalina obufumbo mwe yava naye teyavaayo mu mateeka ag'obusiraamu, mwembi mubalibwako obwenzi. Ne kiba nga kikakata ku mukyala okuddayo ila zawjiha al awwal, eri bba eyasooka. Era omukyala takkirizibwa kuteeka kakwakulizo konna ku mwami kudda gy'ali, kuwandiika nnyumba mu mannya ge oba ebyobugagga ebirala bisharut ti okuddira ennyumba giteeke mu mannya gange, oba kyusa ekyapa okiteeke mu mannya gange. Kyo tekikkirizibwa. Bakyala bangi bateeka ku baami obuzito, oba oyagala nzire ebiwandiiko bikyuso biteeke mu mannya gange, owandiika ennyumba eyo mu mannya gange. Kyo kyakabenje nnyo, kireese ebizibu bingi. Twalinako keesi emu mu kkooti y'abafumbo babiri, ng'omusajja omuyindi yawasa omukyala omuwalabu omuyemeni. Yamusanga alina mukyala we omuyindi, n'amugamba nti bw'oba oyagala okufumbirwa mukyala we asooka mutalake nkufumbirwe. Ekyokubiri, oddire ennyumba gy'olina ennaggulu ogiteeke mu mannya gange. Nyumba eyo yali mu banka nga bagigula, kye bayita mortgage, ebalirirwamu obukadde 4. N'amugamba biteeke mu mannya gange. Mika neeyimirirawo ne babawoowa, obufumbo baabumalamu ennaku 27, ng'omukyala ennyumba ey'obukadde 4 agyetaaga, ate ng'akomplaininga nti omwami embuzi ye teyagimalaayo. Olwaleero bwe bufumbo abantu bwe balimu baabufuula byaki? Bya busuubuzi. Oli ajja ng'alina mission kwajjidde. Naddala mu abaami abawasa tekikkirizibwa mu shariya, kubanga ogenda kuwasa omukyala yenna omulala
n'akugamba osooka otalake mukyalawo, talaka mukyalawo okufumbirwa. Abamu oluusi mubalimbalimba nti mutalase, olumala okumuwoowa ate n'olaga nti okyamukola ki, okyamulina. Sookera ddala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaziiza ku mukyala yenna okusaba talaka ya muganda we. Bw'oba oyagala okufumbirwa mukyala wo oli mutalake, ekyo kiri haramu. Teriyo mukyala akkirizibwa kuyingira mu bufumbo ng'ayagala bamale kutalaka munne. Kitegeeza obufumbo bwe tulimu tulina okubeera nga tubwegendereza. Allah bwe yali ayogera kweyambulula, eyo chansi yagiwa abakyala, ng'era bwe yawa chansi abaami okutalaka abaki, abakyala. Allah yagamba ng'ayogera kweyambulula mu suratul Bakara aya 2:29. Allah yagamba nti wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an, tekibagwanira mmwe, tekiri halaali gye muli okukwata ebyo bye mwawa abakyala ate ne mubibajjako, illa an yakhaafa alla yuqiima hudud Allah, okujjako nga mutidde nti bajja kuyimirizawo mateeka gani, mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Okweyambulula kuno kyaliwo ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi omukyala ayitibwa, omukyala yajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imra'atu Thabit bint Qais, imra'atu Thabit bin Qais, tuli fenna, yajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulallah inna Thabitan la u'ibu alayhi khulqan wala diinan, munange omwami wange ayitibwa Sabiiti, saagala kumwabulira nti empisa ze embi wadde eddiini. Musajja alina empisa era alina eddiini, naye nti okukola obukaafu. Kiki yali ategeeza? Yatya nti bw'anaawangala ne Thabiiti ono alina amateeka g'atajja kutuukiriza, awulira omutima gwe si mutebenkevu. Abakyala bangi bali mu bufumbo nga banyigiriza abaami naye ng'ate tavaawo, ate nga tatuukiriza hukuuku zimukakasaako kubeera na mwami. Kati omukyala ono ye kye yakola, yajja eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba nti ya Rasulallah la u'ibu alayhi khulukan wala diinan, si mpisa ze nti ze zintamye, sigamba nti mukendeevu wa ddiini, naye nti ogwa mu bukaafu oluvannyuma lw'obusiraamu. Makulu nja kusobya nga mpangaala nawe, nga mpangaala naye. Yawulira nga omutima gwe teguli contented, tajja kutuukiriza, naye Nabbi yamugamba sallallahu alaihi wasallam aturiddiina alayhi hadikatahu, onoomuddiza ennimiro ye. Amakulu Thabiiti yali yawa omukyala ono amahale nga nnimiro, yali yantende nga ge mahale ge yamuwa, naye Nabbi yamugamba nti onoomuddiza ennimiro ye gye yakuwa. Qaalat naam ya Rasulallah, naga nti ya Rasulallah ndi ready, ennimiro ye njagimuddiza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti talliku hata tuliqa, kakati nno mwawukane. Kyo kyali kitegeeza ki? Ti omukyala yenna yeeyambulula omwami azzaayo amaki, amahala agaamuweebwa mu shariya. Lwakuba mulina chansi abasajja mahale gammwe ga bbanja, kyoba olaba muli bangu bakweyambululwa, ate mubawowera ku mpewo, nja kukusasula. Olumala otuuka eka n'owangaala naye n'otandika okunanaagira.
abamu we mugabawa muba muddayo mu mmotoka n'ate n'obanga yeewola ogga kujjako lutalo olutandika okukubanja nga olutandika omumujjukiza nyumba nze ngipangisa ngula emmere ani yagamba nti asasula amahale agula emmere nti tasasula maki mahale ekyo tekiriyo mu shariya kyenjagaddemu ti omukyalo ono imraata Thabit binti Qais bun Shammas radiyallahu anha ya complaining eri nabbi ng'awulira tali contented ne Thabiti nabbi n'amugamba nti onoomuddiza ennimiro ye gye yakuwanga amahale yali muvumu nga kyayogera akitegeeza n'amugamba nti naamu ya rasulallah kamuddiza ennimiro ye naye nva ewa Thabiti olwaleero abakyala we bakola abeeyambulula abaami kasitaafu n'amuwoowa nga ye agenda mukyala yenna okweyambulula bba alina okuba nga azzizaayo amahale n'atuula idda gye tujja okwogerako mu maaso eyo idda y'omukyala yeeyambuludde amala bbanga ki kyo kiraga nti shariya yakkiriza omukyala okweyambulula omuki omusajja era bwe batakweyambulula n'okaayana olina kusaba busabe kusonyiwa nogamba munaye kiki ntereeze kiki ntereezeewa ekirala kye twerabira abasajja omukyala watuukira okuva mu makaago watuukira okukwata amahala akweyambulule aba yagavaamu dda aba yakoowa dda tolowooza nti kwolwo lwe bakweyambuludde lwakitegedde emyaka emabega abamukoowa oluusi emyaka 10 watuuka okugamba nti nkweyambuludde aba yakweyambulula dda mu mutima kiringa kukwatira mukyala mu bwenzi waliyadhu billah allah aleme tugezesa nakyo tolowooza nti lw'omukutte lwaba ayenze aba yayenda dda kati olwo allah akulaga buki bulazi nti ono byebibadde ebiki ebikolwa bye ni wano omukyala ava mu maka g'omusajja aba yagavaamu dda oluusi ebikolwa enneeyisa ng'omutima gwafa dda takuliika akulaba buki kati ng'alinda kimu nti kanfune ssente mukole ki muviire akati abakyala bammwe ababaddukako ne bagenda ku byeyo mulowooza ku olwo lwaba akitegese nti kaŋŋende kibeera mu pulaani before oluusi mulya naye ne mutambula naye nga ye ebirowoozo biri ki biri walala kugenda Jordan nga byebirooto byaloota ebolaba allah yakola emitima gino n'agitukweka same bed obuliri bwa mulundi ogwo naye different what dreams ebirowoozo ebirooto byaki byanjawulo gw'oli naye olowooza ku gweweebase naye ate yaloota kulinnya ki aga nti ŋŋenda muviira kaakati omukyala yenna bwe wava mu makaaga aba yagavaamu dda myaka 5 emabega myaka 10 emabega ng'omutima mufu lwagamba nti bisimillah ono kamukole ki kanve wano aba yakipulaaninga dda emabega kyobulaba omukyala bwe lwagamba omwami nti nkweyambuludde nkuddizizza amahale omutima guba muki guba gwafa dda si kyangu nnyo omukyala agamba nti nkuddizza amahale go gaago twawukane aba mukoowu ng'ali fed up ng'akooye bintu bimutuuse wano era omukyala yenna yeeyambulula omusajja takkirizibwa kumweyambulula ate n'amukosa era naye amuwa freedom nze Khadija nafumbira omwami wange ayitibwa Swaibu
baatuwa mu bufumbo obwa shariya nina emyaka bwe giti nzaalibwa gundi olwaleero neeyambuludde omwami wange nga ntegeera nga sikakiddwa waddembe okunkyusaamu n'omukyalo omuki omulala. eyo freedom erina okubeerawo mu khulu. abakyala abamu yeeyambulula omwami ate n'alekawo ebyokoola n'asigala ng'amuloga aleme kuddayo kola ki kuwasa, n'amutta obusajja, n'atta amaka ge, n'amugongobaza n'amuleka mu mbeera embi, kye bayita nkusibiddaawo. kyova olaba abaseeka bangi abakubi b'ebitabo aboonoonya amaka g'abantu. baseeka bangi abakubi b'ebitabo nga bafuuse ensonga etta amaka g'abantu. bawandiika edduweezi ez'ekirogo, edduweezi ez'okulaamiriza, bawa abakyala eddagala ery'okuteera abasajja mu byokulya. waliyadhu billah, allah kitukingirize. teriyo kizibu mu bizibu omusajja byalina awaka nga kuba nti mukyala we atandise ebikolwa ebyekishiriku, ajja natuuka okuliisa ennagisi. omukyala buli wagenda mu bashiriku, abashiriku ye muntu akyasinza okuba nga mukyafu, aliisa omusajja omusaayi gwa haidi namugamba kikole bwoti, namuliisa ennagisi namugamba muwe ennagisi eyo. bo bakola ebintu bye balabira ddala ebitiisatiisa. njagala oŋŋendere ku kkubo ndeeterewo ennagisi gyonoosanga ku kkubo. kati era bakuyoolera ennagisi y'omulalo. waliwo omuntu ayinza okukyama ku kkubo n'ateekawo obukyafu ng'ategeera ne bagikuwa ogikole ki n'ogirya. ye agamba anyweza maka, agamba nkusibiddaawo, naye nga byakuliisizza. kafunkunaali mukyala omushiriku mubi. kasita omukyala ayingirira ebikolwa ebyabasawo ojja kulya buli kikyafu n'ebitoogerekeka obikole ki obirye. kale tulina okwegendereza bwe tuba twawukana n'abaami obutabakosa, tubawe freedom. oli waddembe okunkyusizaamu omukyalo omulala, owasa omulala, you are free. nga naye bw'omutalaka n'omuwa freedom, oli waddembe okufumbira omusajja omulala, so si kumukolako buki bulumbaganyi. kale nabbi yalagira omukyalo ono abeere nga addiza Kais bun Thabit bun Shammas. ennimiro gye yamuwa yali ennimiro nga ya ntende, n'amugamba agimuddize. muzimu ensonga ezireetera abakyala okweyambulula oba okubanga bakoowu mu maka, addaafu bwe bunafu abasajja bwe boolesa. obunafu wano bwa mirundi esatu shariya bwetunuulira. ekisookera ddala addaafu, obunafu obw'omu kisenge. banange ekisenge empagi nkulu, naye ate ffe tutunula biriiro liiro, naye ngaekisenge empagi nkulu. kasita oyolesa omutindo gw'ekiboggwe ogutuusa omukyala n'okugenda mu kiyigo, ate akozese engalo ze alabe ng'afuna essanyu, obwo obunafu bukkiriza omukyala oyo bw'abanga akosebwa akweyambulule. obunafu mu kisenge obukosa omukyala. bakyala bakosebwa n'atuuka n'okugenda mu kiyigo kubanga bw'otuuse. bw'omala okwetikkula omugugu ogukuli ku mutwe, totunuulira munno kye yeetisse, n'oyagala omuleke ku bunkenke. abamu bagenda mu biyigo ne yeekozesa ebintu ebitajja, n'ayingira n'abo abakozesa masturbation, ate nga muki ga mufumbo, naye gwali naye munafu. tulina okwevumbula obunafu bwaffe.
abakyala beeyambulula abaami nga bukyayingira mu bufumbo tafunanga ku ssanyu olw'obunafu bwo ate gwe weerabanga ow'amaanyi kubanga kati tulina ekizibu tuwasa abantu nga baazirwanako omuntu nga yali mu lutalo lw'e Ukraine abantegerekisi ne bamukwasa emmundu naawe ataaliyo Ukraine ani abeera kakensa mu kkuba emmundu amasasi gwe oba owa Ukraine owa Ukraine kati tuwasa abakyala nga baazirwanako tuwasa abakyala nga si baana bato babadde n'abavubuka abo be baboyfriend abamu bakozesa njaga bamaanyi kati agudde ku wazikaali oba ntegerekisi tuwasa abakyala abamu nga baseegu sheekhe baseeguka dda ge mazima njagala mbeere open saagala bakwenya nga bononefu yali ne baboyfriend buli ssomero gye yayita mu yunivasite ogenda omutuukako ng'oli wa 19 mu basajja be yakabeera naye kati gwakulaba tolina kyosobola akutenda bunafu ate ne mbeera nga nammwe temusobola kwezuula tulina okwezuula naddala ebintu bino bye tulya bitunafuyiza nnyo tulya bikolerere ebitakyali bya nakyo so nga bakadde baffe bali bawangalira ku bintu ebya nakyo ne bali obukuusikuusi ne balima nga bakabala ebikata omugongo ne gubeera nga guli ki guli stede naye mmwe abeebaka ne mufaani okuva ku zuhuli paka ku asiri oli mu vaani ekufuwa lufu ofuwa mubiri kyogwo gwolina tuvula buli kiseera obeeranga ebikoko bye tulya naku 8 oli ku nkoko ze bapiikamu eddagala ezo ebikokokoko ebitategeerekeka n'oli enkoko ya nnaku 4 bye tulya ebyo ne bitunafuya omuki kati obunafu obw'omu kisenge mukyalawo bw'obeeranga naye omubuuza ate bwakugambanga nti wano wabulamu leka kunyiiga sheekhe tonyiiga bayamba ggwe naye omukyala agenda naggamba wano aye n'omuyita omuseegu wabiyigirawo ebyo oli kaseegu bo bamanyanga bukyali balina obudde obunyumya ne bawala bannaabwe basoma novu basoma kiki basenga abo babagamba ebintu bingi agenda okujjanga kakensa naye gwani agamba buli akulaba akutya kizibu okukubuliraga nti esike jangu bintu bino bitambuza otya naye buli akulaba akulabanga pulo kumba ate obwa pulo tebukola ki tebuliiwo naye bo babagamba okuva lwasuna amabeere bamugamba basenga ne bamugamba maama we n'amugamba ne bamubuulirira basoma novo basoma obutabo najja nga alina irimu musbakan eyakulembera naye faani atubuulirira sheekhe njagala omwe nti bwe nali mpasa bambuulirira ng'oggyeko dda lusozi luzitutuulamu ogambe nti bantuuza ne baŋŋamba ani yakugamba era yagamba ki tuyingirawo buyingizi nga bano abakamyufu nti wali waliwo akaki akeegugumbu ne bajja n'embooko babayita bakyaba bambala obumyufu ab'emakindi redi top ffe twakula tugiyita military nteregerekisi n'okuba bukubi naye nga byokuba tomanya ziza gwaki kale mulifuna kyemumpa ngezaako okutereeza maka ntegerekisi obwo obunafu obusooka bwamu kiki obunafu obwokubiri
bwe bunafu omusajja bwalemerera okutuukiriza allawazim ebintu ebyobwetteeka eri mukyala we ng'omulabirira kumuliisa emmere okumusuza kuweerera abaana okumwambaza hathihi lawazim bannange ebyo basajja bannange ebyo buvunaanyizibwa bwa musajja ebyo kasita onafuwa nga tokyasobola bireetera omukyalo obukoowu naga wano sirinaawo future omusajja mmalira budde kamweyambulule obunafu obw'okulabirira omukyala naddala omulembe guno allah atugezeseza abantu bangi bafuuka bangalo bunani abasajja bangi bafuuse bangalo bunani baagala abakyala babakolerere oli n'asindika n'omukyala ku kyeyo akole sente amuweerezenga zira neewunya abakyala be mulina balina ekisa ye naagenda kukolere nga gwe weebase oyo mumulaba nga amahale ngalina akkolerere nga gwe weebase aleete kusigaze mulimu ki n'omusindika e Dubai noga contract bwe gwakusaba awalala tovaayo n'akola n'asindika n'akola n'asindika mwafuuka bangalo bunani era tusaasira nnyo ezadde lyaffe lyetuzadde simanyi bwe ligenda kuwangaala simanyi bantu bagenda kuwasa baana baffe batuukirize obuvunaanyizibwa mwabaagala obakolerera ne muyimirira ne ku TV omusajja omugoggoofu n'aganoonya omukyala ndabirire ate n'otabaamu na nsonyi n'oyogera gye bakuzaala ne bazaddebo wallahi abazadde bwe batunula ku TV ne balaba ekyana kye baazaala ekinoonya abakyala abakiwasa butuufu beesitagafuruza ne bagaa twasalwa bwe tula ku TV otunulira omwana w'eddenzi lyo lyewasomesa naye nga likubya ekikalu n'ettaayi nzaabudu nzaalibwa jindi taata wange yehundi noonya omukyala nga mugagga anandabirira ansuze ng'alina emmotoka alina n'ennyumba ng'eri mu kikomera kati gwe muzaddewo n'alaba ebyo ku TV oba tewamusala ebisa ebyamuluma biba byamulumira bwereere kubanga abazadde bonna ekibaluma kwe kulaba abaana baabwe nga tebaseetuka era bawakulengera ku TV nga weetottola kintu ekyo kya buswavu kyabuki kya buswavu okujjako nga bakuzigidde nti wali waliwo omukyala ABCD n'omuwasa oba omukyala naga nti munnange badde njagala ompoowe ogenza otunula mu bigundi byalina ngulaba asaanira Allah yamuwa ku maali alinga Khadija ow'omulembe gwani gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oga alhamdulillah kamuwo naye mmwe abanoonya ekibaganye n'okuwaseera kulinda abo muyinza okuyingira entaana nga temubafunye naye obunafu obwo obw'okwagala abakyala babakolerere mu buvunaanyizibwa bubaveeko obunafu bw'okubeera nga tokyasobola kutuukiriza allawazim au alhuquuqu zawjiya ebikuvunaanwako eri omukyala ebyo bireetera omukyala okubeera nti mukoowu asaba akweyambulule oba ntegerekesa basiraamu kyokusatu ekirala annaqsu fi ddiini obukendeevu mu ddiini omukyala yenna bwe walengera omusajja nga omukyala munaddiini nga bbaawe alina obunafu mu ddiini waliwo abasajja waliyadu billah allah ataase bannyinaffe basenga baffe abaana baffe nga yafumbirwa omusajja yatomera omusajja wallahi nga tavunnamangako nga tasobola kusaala nga tasaala nga mwonoonefu awedde emirimu oluusi mushiriku anywa taaba tasaala ali awo ali mu bintu bya lubaale yenna omulaba atunula lubaale annaqsu fi ddiin
obunafu obwo obw'eddiini tokkirizibwa kuwangaala na musajja nga tasaala. Abantu abakyala balina abasajja bali awo bakumi ba mu byoto bino ebya Lubaale, ali eyo mukongozi, ali mu ssabu yatabula eddagala, wallahi nga tasaala. Kyala awulira nga oluusi batomera kubanga mushiriku ayambala enkofiira, akulaba enkofiira togita, ate kumbe enkofiira ya Lubaale. Lubaale yamwambaze ki? Gwolowooza ddiini, agenda okuwoowa nga tasaala. Tamanyi we banaabajjanaba, tamanyi we bakola ki. Abo abakyala bangi abalina abasajja bwe batyo, anywa sigala, kamwa kawunya, ali amayirungi, amannyo gonna gakyuka ga green. Oyinza okulowooza nnimiro eri omwo yonna green, kiseera yezza obwenkulumu bwabejjagala. Abakyala bagwa ku bizibu. Ati n'ogwa ku oyo omubejjagazi waki? W'amayirungi. Tegerekisi obwo bwonna bunafu sharia yabutunuulira, kasita bujja nga bujjidde mu ddiini, musajja abulina, mukyala akweyambulula n'awaayo n'akuddiza amahale n'akuviira. Tuli ffenna Basiraamu. N'olw'ensonga eyo shuruutu sihhatu lkhulu, bukwakkulizo ki obutuukiriza okweyambulula omwami? Akasookera ddala antakuuna alfuruka bilafudi lkhulu, okwawukana kwammwe kulina okuba nga enjatula ekujjiddemu ebigambo bye mukozesezza byakweyambulula. Nze Sumayya neeyambuludde omwami wange. Aw ma yadullu ala maana, oba ekyo ekiraga amakulu agali mu kweyambulula. Kal ibra, bannange ndi mukoowu nkweyambuludde. Wal iftida, n'abeera nga omukyala yeenunula, alinga abadde mu buwambe yeenunula. Eyo sharutu esookera ddala antakuuna alfuruka bilafudi lkhulu, ebigambo ebikozesebwa mu kwawukana kwammwe bibeere nga biraga nti weeyambuludde omwami. So si kunoba, okunoba kirala n'okweyambulula kirala. Wano munootinga ewo nnyo, abakyala abasinga banoba nga teyeeyambuludde. Okunoba kyeki? Kwe kubanga yanyiize n'omwami n'agendako ewaabwe. Ogenda okuwulira nti bamuwooye. Okwo si kweyambulula. Mwawule wakati w'okweyambulula n'okunoba. Kunoba kwe kubanga omukyala alina ekimunyiiziza n'agendako ewaabwe. Abamu babeereyo n'agamba ali nkima bw'aba njagala, kumbe n'ono agamba nti ali nkima mukoowu. Mwezi guyise ogwokubiri datta mukimi, genda okulaba nga baga nti gundi bamuwooye. Ate zino essimu ezajja genda okulaba ku TikTok, ku Facebook, ebifaananyi nika oga kiki kino, si maama gundi, ono si mukyala wa gundi, nga bamuwooye dda. Okunoba tekitegeeza kweyambulula mwami. Era omukyala yenna afumbirirwa mu kunoba abalibwa nti mwenzi. Alina kusooka kumaliriza process ya kweyambulula ki? Mwami n'atuula idda, ebbanga lyatuula nga yeeyambuludde omwami lye tugenda okulaba. Abasajja abawasa abakyala nga babaddeko mu bufumbo, musooke kwetegereza. Gwempoowa yafumbirwa ani? Ki ekiraga nti yeeyambulula oba yateebwa? Ojja kuwasa omukyala ng'oli mu bufumbo bwa mwami mulala, kyokka ng'obalibwa nti oli mwenzi. Omukyala ne bwamala emyaka 10 mu kunoba ewaabwe nga teyeeyambuludde mwami, asigala nti abalibwa mu bufumbo buno bwe yavaamu. Ekyo njagala mukitwale nga kikulu. Omukyala ne bwamala ewaabwe emyaka 8 nga yanoba buki? Nga teyeeyambulula, abalibwa mu bufumbo buno obwasooka. Takkirizibwa kufumbirwa, alina kusooka kumaliriza process ya kweyambulula, n'atuula idda ey'ebbanga ly'okweyambulula. Ebbanga bwe liggwako waddembe okufumbirwa.
naye abamu mu kunoba okwo mu kwenyiizaganya n'agendako ewaabwe ogenda okulaba oluvannyuma lwa wiikisi 3 omulala amukoze ki amuwooye. Kyova olaba abamu badda akanyumanyuma ate nadda n'oluki n'olubuto, abaana ne babakyangira awo. Ntegerekisi, tulina obyetegereza ebyo. Sharutu eyokubiri, antakuna alfuruka ala maalin, okweyambululako gwe omukyala kubeere ng'owaddeyo ssente tadfa'uhu zawja li zawjin, ng'omukyala yaziwadde omwami. Buli oweeyambulula omwami muwe ssente. Kikye bategeeza omuwa ssente? Amahali ge yakola ki? Kubanga amahali ziba ssente. Awo mutakawim, oba ekyo ekirina valu kye mwalagaana. Nsomesaamu Makerere diguri, kubanga era mba mwawukana ng'akweyambulula abalabu bazifiizi tuition eyo yakozesebwa alina omuzza agana kuweerera emyaka 3 buli semisita nagikositingangamu emiliyoni 3 plus emyaka 3 gwokubisaamu kiki oga nti mpa obukadde bwange 19 oneyambulula ogende. Okweyambulula kulina okubeera ng'omukyala yawaddeyo ssente. Lwaki omukyala awaayo ssente wano mu kweyambulula? Abanga yeenunula ave mu buwambe. Oba ntegerekisi? Ekyokubiri, n'omusajja oli gwe weeyambuludde akola ki? Akosebwa. Kati kano k'omuwa kano kazibikira ku biki? Ku biwundu. Naye abakyala yamala gagenda tatunuulira. Kyova olaba abantu bategeezebwe, bamasheekhe basomesa abantu naddala nga babayise ku mbaga, basomese abantu bave mu kuwemula ebigambo ebisesa, bategeeze abantu omukyala afumbirwa ddi, shariya emugamba ki, n'okuba kweyambulula ategeere amahale ge basaze ki. Amahale ffe tumanyi nti keekana akagambo ke batuma omuko, genda obuuze mwannyuka ayagala ki. Tumanyi nti keekano kokka akagira mu bbaasa ne bagamba nti Mariyamu bakuwa amahale sene mekagamba ampe 20 agusige mahale gokka. Amahale bye bintu omusajja byaleese wammwe ebikuwasa, ezo tanka, ezo entebe toolaba taatawo mwatudde ne bamuwuubamu, ente gye muleese katolwa leero musaba mutwalo, taatawo n'asaba omutwalo nti njagala omutwalo. Kakati gwe weeyambulula omusajja odzizeeyo buzza 20 nga taatawo ali ku ntaakama n'ente ziri manju bo bakama, gwe bakweyambuludde bakuddiza 2 ente bagireete. Abamu baba wa boda boda, abazizo nabiyingira mu mahale, abamu baba wa motoka, taata naaga omwana wange ngulira pikipiki, maama wo muwe, ebyo byonna biyingira mu mahale. Hatta obusiraamu shariya yatuuka n'okugamba nti ebirabo by'owaddeyo ng'ebirabo senga okwawukana kubeera ng'omukyala yakuleese, okkirizibwa okusaba ebirabo bye babikuwe. Senga omukyala yabeera yakikoze ki? Please underline akagambo kano kenjogera, njagala mutegere bulungi. Bwe kubanga okukyankalana okwawukana, omukyala yakoze ki? Yakukoozinze n'akuteekawo bye bayita ebirabo, abikuddiza. For example, oba oyo omukyala n'amahala omuwadde bulungi, mutuusa awaka oba gye mukoledde hane muunu aganye omukwatako, aganye. Sheekhe nalinako keesi mu kkooti ng'omwana omuwala yafumbirwa na muzungu, ne basula mu hoteeri ennaku 8 ng'aganye omukwatako, ng'aganye omukwatako. Yali ayagala ki?
buli ayinza okubuuza ate lwaki yamuwa nga ayagala mpapula asobole okutambulirako. Era omuzungu n'awandiika n'agamba munyambe shariya yammwe tulamule bulungi. Omuwala ne tumuyita ne tumubuuza ebibuuzo naye nga yasula n'omusajja mu buliri ennaku 8 mu hoteeri ng'omusajja asasula. Baakeranga ku breakfast ne bagirya ne batambula ne badda, kubanga abazungu tebalinga mu Abafirika abamavivi. Ye bw'ogaana n'obuga please yakireka, tebalinga ffe abamavivi Abafirika weeyawera baba bokasita omugana nti please no I don't like it ng'akikola ki ng'akita batya amateeka. Era bw'amanya nti omukyala asobola okugenda n'amugana nti yanfoosinze bamanyi keesi. Tebalinga mumusooka nakuba bakazi mpi n'omukuba amatama bagala bintu byange haki yange aye n'omala okukakaabya amaziga. Kati eyo haki n'ennyuma eki erimu amaziga n'ebiwoobe nje gifuna naye bba abazungu tafoosinga kasita omugana nti please tonkwatako. Naye yamala n'omusajja mu hoteeri ennaku 8 katamukuteeko. Kati kyeŋŋambye nti bwe kubanga okwawukana kuvudde min kibali zawuja ng'omukyala yakukoozinzeewo, mugenze mu hoteeri omuwooye bulungi, oleese ebirabo mu bakadde, kati mutuuse mu hoteeri agaanye. Ebyo byonna byoleese ebirabo okkirizibwa babikuddize mu shariya. Bino bye tugamba nti kaali badde ka buntu ne mutagenda ku TV, ebyo birala. Kubanga ne bw'oba osaba ebirabo tekikwetaagisa kutwala bamaki bamawulire. Genda otunke ku buko bagende nti bannaye baba buli az'amaanyi nakoze omukolo wane ennaku 3 muwala wammwe sirina kye nali mufunyeemu. Kati Haji yazirikira embalala mu hoteeri eyawowa omukyala n'amuwa amahalo obukadde 2. Obukadde 2 omwana n'agaana. Ekiro kyonna Haji yali alowooza asaaga n'agaana. Ekiro kyonna n'agaana, muwala n'akaaba n'agaana paka ku ssaawa 9 Haji yazirika buzi ambulance yamugjamu. Omwana agaanye ng'agaanye. We nkugambidde nti amahale obukadde 2 ng'olowooza embaga yali ya ssente meka. Sheekh abantu bakola embaga gwe gamba nze sigisobola, abantu bawaayo ssente. Tegerekisi bawaayo abantu bawasa abantu n'apangisa mu Serena olunaku lulamba olwo ebyokulya n'ateekamu obukadde nga 3 awasa mwana muwala. Naye ogenda okukakkana, ogenda okuwuliza ebibakwatako nga tebawangadde. Ng'oli gwe mbagambye yamuwasa n'amugamba nti okumpasa olina okumpa ennyumbayo ya bukadde 4 yali mu mortgage. Ate mukyala wa asooka mukole ki mutalake ne bamala mu bufumbo ennaku 27 ate nga n'embuzi tagimazeeyo kuba byali bya nduulu. Kati obufumbo abantu bwe balimu bwe butyo tebuliimu ssanyu. Abasanyuka gye bali naye n'abakaaba naddala rigimu yammwe ey'abavubuka tekoze bulungi. Okunoonyereza kulaga abavubuka temukoze bulungi. Munyumirwa kuwoowa kuwasa naye temukoze bulungi. Sooka be muwasa bayaaye nammwe abawasa muli bayaaye. Be bawasa n'abawasa bonna baki bayaaye. Oli n'akola embaga ng'omusajja tamwagalangako wabula agamba nkolera omukolo nsanyuke gubeere ku TikTok gubeere ku Facebook. After introduction siina kyenjagala maama abadde akimmanja naye nga takwagalangako. Kyovulaba abasajja abagagga abawasa ennaku zino bw'awasa omukyala tasooka muteeka mu nnyumba, sooka namuteekayo mu apartment amwetegereze. Naye kati ffe ababugumu olina kapolotiko okatuyanidde
osumbye ebyuma byonna ewakiseka n'omugongo gwakyama n'ogula polotiyo ku miliyoni 7 ozimbyemu akayumba oluwo wakana kawala nokaga ennyumba yiyo nekasooka kakutankuula tekawuliriza tekakumanyiimu kabuntu nekajooga gwe poloti nekagitwala ate nga tofunyina mukwano noga waliwo eyandoga tebakuloga naye wawasa muki tulina okwetegereza ebadde sharutu yakubiri an takuna alfuruka ala maali tadfauhu zawja lizawjin okwawukana kwonna okwokweyambulula kubeera mu ssente omukyala zaawa omuki zaawa omwami ntegerekisi ekirala kyenjagala okusembyayo mu daruso ey'olwaleero mu nsonga mu mateeka agafuga okwawukana yensonga eya idda ebbanga omukyala lyamala ayeyambuludde omwami ebigambo bibiri ebyabamanyi ekigambo ekisookera ddala kawulul jumhur kyekigambo kya majority eyabamanyi abalaba nti okweyambulula katalaq kulinga bwolaba talaka nti era omukyala atuula 3 haidat entukula mmeka 3 kasita azigendamu entukula 3 n'agenda mu nsonga n'avaamu n'agenda mu nsonga n'avaamu n'agenda mu nsonga n'avaamu eddayo ey'okweyambulula omwami eba ekomyawo nekibeera nti okwawukana okwo bainoona tusugura si kwe kusembayo mukkirizibwa okuddamu okwewasa buki buto senga muddamu ne mutegeeragana noddamu n'omuwoowa buto n'amahale maki mapya oba ntegerekisi ekigambo ekyokubiri be bamanyi abalaba nti omukyala yenna senga yeeyambulula omwami haidatan wahida au haidatun wahida atuula olutukula olwo agenze mu nsonga n'azivaamu baasi gwe mwezi gutya ekyo ekigambo ekiriko kawulu ashaabu rasulillah basahaba bannabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta ibn abbas hatta ne zubair abalaba nti omukyala yeeyambuludde bba atuula haidatun wahida olutukula lutya lumu basahaba yendaba gye balaba nti khulu ey'omukyala kasita amala okweyambulula bba atuule haidatun wahida olutukula lutya lumu ekigambo ekyo abamanyi abasinga obungi ku mulembe kuno kye basinga okutambulirako singa omukyala yeeyambulula bba atuule olutukula lutya lumu kimumalira okuva mu bufumbo obwo agende afumbirwa waki bw'aba tagenze kuddayo kufumbirwa n'omusanga mukkirizibwa okuddamu ng'omaze muwoowa n'amahale mapya bwetaga tuzimbira ku byakola ki byasooka olwedde kino kyabijjawo kyasazibwamu awo njagala twegenderezeewo oli agenda n'abeera n'omukyala baawukanye bwamusanga oli ku kiamunayo kale tuddinganye ne batambulira awo olw'okuba mbu balina abaana olw'okuba baali babaddeko abafumbo amahale kasita okwawukana kujja ne kunywerawo idda neggwako eyo ebatedde mu ekyo mulina kuddamu kwewoowa bupya n'amahale maki mapya mulundi ogujja insha allah tujja kutunuulira nti omukyalo ono bwe yeeyambulula omwami biki gwe byotateekeddwa mumukolera ebikuvaako obuvunaanyizibwa oba ntegerekisi kubanga omukyala ayinza okusuubira neeyambuludde omwami asigale nga ndiisa ampangisize wendi oba ntegerekisi gwe weeyambuludde gwodduse mu kiki mu kintu mu bufumbo bye tujja okutunuulira insha allah omulundi ogujja nga tutunuulira athaaru lkhulu obuufu buno obujja nga khulu emaze okubeerawo biki al ahkaamu almutarattiba
ennamuleezi ezijja oluvannyuma ng'omukyala amaze okweyambulula omwami. Saba ebigambo bino mbitwalenga bikulu, kino byebiddirira ebisembayo. Omufumbo yenna ali wano ng'olina omukyala wo nga temukyankalanangako, nga temuyombangako, mukeere enkya mu ddwaliro babakebera emitwe. Nkiddemu oba temukitegedde? Omufumbo yenna eyawasa omukyala, bw'oba oli mu bufumbo n'omwami wo oba ne mukyala wo nga temukyankalanangako, nga temuyombangako, mukeere bukeezi mu ddwaliro babakebera emitwe. Muliko ekiki? Obufumbo bwe butwe butambula. Bantu bakyankalana ne bategeeragana enkya, ne bayomba mu luyombo olwo ne bazaaliramu abaki? Abaana. Bw'otasuubira nti ogenda kufumbira, ogenda kubeera kaki? Kaweweevu, ojja kulaba ebikyuka bingi. Bage nti oyo sheekhe omwegombe, wallahi olabe birala. Bage nti oyo musawo, Usaama, biri keya gy'ateeka ku balwadde kuba kuba empiso ki ekikuluma nga waka si byakola ki? Si byali. Kakati basomesa ne batugamba ffe kennyini abakwata emizindaalo, mukyala wo omusitulako n'omuweekako n'ozannyako, gwewo ozannyako naye ddi? Abantu bakyankalana. Woloogoga ajyamu pusireko naga nti omumanyiira siri mwana muto, nakumalamu ki? Amaanyi fuse. Oba ntegerekisi? Kakati gwobeerawo mu bufumbo era omuntu wanyu aganze alhamdulillah, ebizibu abantu be banyumya mu bufumbo sibirabangako. Ekyo kyekiraga obufu bw'obufumbo bw'olimu. Bufu keera mulago, oba eri gye bakeberera emitwe wa butabika, babakebere mwembi, muli nnomo. Abantu bakyankalana. Abakyala tebamanyi nti gwe nfumbiddwa ansinga emyaka, oba yansomesaako, oba seeka, gwe kasita osumulula zipu bwoti baasi. Kitegeeza kitiibwa kyonna obikoze ki? Obyambudde bizze wali. Ajja kukubuuza buli kimu. Ovaawa? Obwedde okola ki? Nkukubira essimu lwaki tozikwata? Mukyankalanamu. Luusi akusabye ebyetaago okereye. Mulimu omukyala ng'anyiiga mangu. Ye bw'akusabira ayagala oteeke mu ki? Yagala genda kulaba maama wange ng'ayagala enkya omugegenda. Sente ziizo mugulire kino. Mulimu gw'otajja kunyumiza nti lindako gumiikirizaamu tunoonye sente. Naddala kati abantu abawasa abakyala abasukka kw'omu, ono buli w'omusaba naddala namba 1, buli wakusaba ekyetaago bw'obanga olina obusobozi kyanguye, kubanga buli onookikeere yagenda kuga wawasa. Bw'oba tewalina busobozi lwaki wawasa? Abamu akuteekako akazito kukumalamu kaki? Kajanja n'akupininga sente. Nagaka bye wali badde otukolera wawasamu bakazi. Kino nkyagala. Senga tewalina busobozi tewalikoze eki? Ye alaba weepika n'owasa. Kati abo nabo balina special care yaabwe. Yeetaaga omuwulirize bw'aba tali mu ddiini, kubanga alabanga okuwasa okwokubiri yakola ezambi, so nga si zambi. Oli mu buufu bwa Kulaani mwokola ki? Kasita obanga olina obuki? Obusobozi. Yagala muwasenga muli nayo nja kutuukayo sawumu bw'eneeba tennaba kutuyingiramu, naye mukkirize olwaleero nkomyawo. Njagala okusembyayo nga mbeebaza mwebale kusoma ddalusu nakubeera bagumiikirize, ate era mwebale kuwangaalira mu bifo bino, tubiwangaaliremu emizikiti. Kaseera kano ketuwaayo ne tutuula wano, Allah ajja katubalako. Longoosa enniya yongozze wano. Wano waliwo empeera nnene, waliwo emigaso mingi,
bantu bayambirawo abatambuze abalwadde abagenda okuwasa abakola ki nowaayo ekikumi kyonde kitambuza masigidi kigambo ekyo mukitwale nga kikulu temukyetamwa Allah waba akuwadde obusobozi kola ebyo byebigenda okukulagwa ng'otuuse maaso gani maaso ga Allah kikulu kya byonna beera n'enniya kyokubiri tugenda mu darusu ya akida wala Friday Saturday Sunday this week twetabe tubeereyo tusome enzikiriza tegerekisi tutambule tugende tusome tuweeyo obudde tutule mu darusu obaako byoyiga genda n'ekitabo n'ekkalaamu wandiike oyige okyuse obulamu bwo otegeeze ab'eŋŋanda zo otegeeze mikwano gyo bategeeze ki kye bateekeddwa okukola okudda eri ani okudda eri Allah kiddira ekisembayo kye kya muganda waffe gwe tumanyi obulungi Sheikh Tontwawi ate nze abassezaala be bampa omukyala yakwatibwa naye ekyomukisa omulungi alhamdulillah waali wamanyikiddwa nti waali naye ali mubuki mu buwambe kaduukulu si kangu tumuteeke mu dduwa Allah amuzze mirembe nga takosebwa n'abamulina banoonyereze ekituufu bananga amasimu gano gatuleetedde ebizibu bingi abakubako tetubamanyi omuntu akubanga mukyamu bagenda okunoonya mu netiwaka nga wayogerako naye oluusi nga ne bemwayogerako naye si byebyo bikyamu abamu bakaabira ku ssimu kuno sheekhe nyamba mpeereza omutwalo ndi bubi saalidde nosindika kumba osindikira omuntu omukyamu bagenda okunoonyereza ng'essimu yo yakikola muleme kusuula bannammwe mbuzi bw'oba omanyi oli mukyamu va ku ssimu z'abantu kuba omuntu bajja kumala okunoonyereza byonna bategeera oluvannyuma nti ono teyalina nsobi oluusi nga bakuggyemu n'enjala nga n'amaka bagasse amaka g'omuntu nga taliiwo tegafaanagana n'aliwo wadde tolina kyokolamu kyamaanyi naye okubeerawo okwo kyanjawulo n'ataliiwo ye tusaba Allah kubanga ffenna tuli ku bunkenge omala kuyingira waka ne bukya noga alhamdulillah tutambulira ku bunkenke obuwedde emirembe bunkenke bwennyini owa boda ajja naakuyitako ow'emmotoka naakuyitako droni bwogirengera noga ya rabbi noleeta azikaali emala kuyitako noga ebadde enoonya basaabazi tuli ku bunkenke ffenna tetumanyi kiddako ffenna tuli ku bunkenke mulaba abantu bakuba amasasi misana baire bamukuba amasasi kubuuliriza tusaba lipooti naye nga ono yakoze eki kafudde kati tetuli seefu ffenna bwe kituuka ku bawalimu abakwata emizindaalo oba seefu bwabula ate mwegendereze nnyo abantu abateeka ebigambo mu gavumenti olwolaba omuntu ng'ayolekeza gavumenti ebigambo ku mizindaalo abamu baba bantu baabwe kati ffe ne batukozesa ki ensobi ne tuwaga kumbe ono omukozi bali banoonyezaako bantu wallahi ne bakubaka ye ne batamukwata n'alya butaala gwe n'owaga abo mubegendereze kababe bawalimu mubegendereze amaanyi ago agajjawo agolekeza gavumenti agajjawo bw'otuula bwoti n'osiriikirira agajjawo abamu begendereze 99 abamu baba baabwe nga banoonyeza kukwatirako baki bantu si bangu teweesiga nnyo omuntu kubanga omutuufu n'omukyamu tomukola ki tomumanyi olitakuwagaawaga n'akuteekateeka mu byobufuzi bantu bali mu makomera bavunze abamu tebamanyi ne gye bali niye oli akuwaga n'akusuula mu bintu ebyo fe abasiraamu tusome eddiini yaffe tumanye Allah kyatwagaza kyatubanja tagenda tubanja bino bisigadde atubanja Allah kumutegeera mateeka ge ebino ebisigadde tubireke kubanga omusiraamu oba seeko kasita bakulengera ng'oli mu byabufuzi gwe bakuti
okutegeeza ensonga ezo teekayo eriisi jjogi ku bintu ebyo bikulu. Naye muganda waffe Sheikh Tontwawi tusaba Allah gyali amusumulule adde mu bantu be n'abamulina mu mikono egyo banoonyereza ekituufu, bambi bamuzze mu bantu be, ekituufu bajja kukitegeera. Ntegerekese kyensembyayo kya ssomero lyaffe erya Salifa Islamic and Boarding, tuwandiika abaana tunatera okutandika okuggulawo ettaamu lusoma olusooka 2024. Tubasaba abazadde abalungi abalina abaana abatandikirwako abato ssomero lya primary n'abaagala abaana okukwata Qur'an, tuteekemu obwesigwa oluvannyuma lwa Allah. Mujje muwandiise abaana bammwe, tubeerayo ku ssomero ssaawa 24. Ssomero ggule, jangu olambule, jangu obuuze by'otamanyi, tuwandiise abaana baffe. First choice tugiteeke ku Salifa Islamic and Boarding Primary School. Ekiddira ekisembayo kyakubiriza bazadde tuteeke abaana baffe we tulina obusobozi. Leka kwekanikkiriza nti Muhsin Kaliisa omwana we asomera ku City Parent nti nange gye njagala. Olina kubanga olinayo obusobozi. Tugenda ne twekalubiriza. Omwana aba yakasoma wiikisi 2 ne bamugoba. Nojjanga oyombesa ekkubo n'okolima, tebalina bugumiikiriza abantu. Teeka omwana wo wookola ki, wojja wosobola, wojja nti obusobozi bwe nnina wano bumusasulirawo. Baana ffe tuleme bateeka mu matigga, ffe kennyini tubaweebuula. Buli kiseera bamugoba, buli kiseera ali mu kkubo, kubanga gwe wasuubira nti munno olw'okuba oli alinayo omwana n'owanga alina ku ssomero eyo. Kimanyi nti baŋŋambako abazadde abamu abaatwalanga omwana waabwe kuona omusajja yafuuka kati kabaka oba wettoolo, eyali omwana omuto oyo bamuyita ani oyo wettoolo, omuvubuka omuto oyo nga abazadde abamu batwala abaana baabwe eyo nti ayinza obbawasa. Yes, ekyo temukigira, temuseka nti ayinza obbawasa, nti ayinza ofuuka mukwano gwe oba n'amuwa omulimu, anti aba obi. Akati naffe tulina entegeera eyo. Olabye munno atutta omwana ku ssomero eddala, nti olaba owagundi gyali, nange wange kamukole ki? Ffe tuteeka abaana baffe tulina obusobozi mu masomero gaffe ag'eddiini weegali. Tuleme vuganya n'abantu. Enfuna yaffe yanjawulo, enfunayo yanjawulo neyange neyooli yanjawulo, naye tugenda ne twekaniikirira. N'oteeka omwana w'otasobola, osaba basale n'otta kitaawe. Mwana mulekwa nomuba mulekwa, taata we yafa aga sheekh era alinga mulekwa. Taata waali asalira ku alidinaawo talina kyasobola, era omwana alinga mulekwa. Ani agamba nti olw'okuba taata we tasobola nti oyo aba mulekwa? Abakyala we bakola era owulidde alinga sheekh mulekwa. Taata we osaala naye awo ku alidina talina kyatuwa, era ono mulekwa. Vuga ya Rabbi, tukoze tutya? Kale tuteeka abaana baffe tusobola, tuleme nakkaluubiriza bannannyini maki masomero, kuba ojja mukakaati kakaaba nga tasobola bbaliisi. Bintu by'Uganda mulaba birinya, kati ogenda okulaba akawunga kagenda kulinnya kalinnye. Kati omuntu omwadda abaana talina kyagenda bbaliisi. Tuteeka abaana baffe tusobola. Awali abantu abajja batukumira amasomero gaffe ago tugalina, twepimemu kini wano nsobola, wano sikola ki. Ojja kuweerera omwana wo asome biidhinillah. Tegerekese ate tusomese abaana. Muleke kugira nti Sekagundi yatugamba n'ataasoma abeera bulungi. Oyo mukyamu oyo. Seeka ayogera ebyo mukyamu. Bigambo byabamanyi bimanyikiddwa. Olowooza aya yasooka okukka ekke ku nnabbi ng'emuga nti ikra, yali etegeeza ki? Faalamu annahu la ilaha illa Allah. Obukulu bw'okusoma kikulu. Man arada dunya fa alayhi bil ilm. Kigambo kya Imam Shafi'i. Ayagala yenna dunya fa alayhi bil ilm. Wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilm. N'ayagala akhirah kusoma. Wa man arada bihima, byombi abyagala dunya n'akhirah fa alayhi bil ilm. Ayina kusoma. Teriyo sheekha anafuya kusoma kugira nga teyasoma.
okusoma obutasoma tebakyewaaniramu niwoba ne ssente tewewaanira mu butasoma ne bwoba olina ssente era oli mukendeevu abaana mubaleke basome omukisa gusanga akoze ki ayeetegese basome mubaleke basome Allah yamanye entegeka yaabwe naye nga bakoze ki basome naye temunafuya abantu baimaamu b'emizikiti mukubiriza abazadde batwale abaana basome ate bamaseeka babagaa nti temusomesa baana ate bamala batusindikira abaana baabwe seeka munkwatireko ku ssomero mwana wange asome ate nabeera wano ku muzindaalo ayina agaa nti okusomesa si kikulu ate ngaowa ali kuki mu bintu mbitegeera muti baimaamu b'emizikiti mukubiriza abazadde batwale abaana basome babatwale mu masomero ge balinako obuki obusobozi bye bigambo byange nsaba Allah atere baraka mu lukuŋŋaana lwaffe luno atusinkanye omulundi ogujja nga tukyali balamu tumwegerera Allah nga bwatukuŋŋaanyize mu kifo kino ffenna atukuŋŋaanye mu janaayi firdawsi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta. Salva Islamic Day and Boarding Primary School ly'essomero eryesigika mu kuwa omwana we gwa musingi omugumu ddala mu by'eddiini n'ensi ate ku ssente ezisoboka buli muzadde. Abasomesa balina omukwano gw'abaana. Abaana tubaliisa emmere ebayambako okuzimba obwongo n'omubiri nga twaniriza abasulayo n'abaveeka mu bisulo byaffe eby'omulembe ddala wamu n'emmotoka ezitambuza abayizi ng'omwana tumuteera ddala ku mulyango gwo. Ku Salva abaana tubayigiriza esswala wamu n'okusoma Qur'ani mu butuufu bwayo era ne kifuuka kitundu ku bulamu bwabwe. Okuwandiisa abayizi ab'olusoma lw'omwaka 2024 kugenda mu maaso kusomera awo empigi boza oba okuyita ku nooti 7 nooti emu 327 464 ne ku nooti 772 327 464 oba nooti 7 nooti 6 332 361. Salva Islamic Day and Boarding Primary School, in Allah we trust. Salva Islamic Day and Boarding Primary School ly'essomero eryesigika mu kuwa omwana w'eggwanga omusingi omugumu